I'm so young to focus on an old woman shouting that she loves me. Kati Grace kani atandika okuyima ne Juliana. Oliku oma munno omwagala. Tewekikuta wanyi. Buterevu era gyebizira okubeera nga temugoberera Fad Pro UG YouTube channel gyomuliko nyongera okubeera nga tembanirizaako likinga video gintereka ekigalo sharingirako abalala obaka buno bembaleetedde ate yo comment section gye kubeera open bw'obanga omaze okubeera nga tola video eno beera nga te osulawo wansi endowooza eki ekiyinza okubeera nga ate kikolebwa leero luno guno muliro gwennyini kaakati oluvannyuma okubeera nga Grace Khan akabiridde nnyo Prince Omar buli wabeera Prince Omar anywedde omwenge Prince Omar era nga buli kyayogera ayogera kimu nti nze omwana oyo Prince Omar era nga ye kenyini Grace Khan abaddengayo nga atutegeeza ebbanga lyonna nti yazaala omwana mu Prince Omar kaakati finally Prince Omar yamaze n'abeera nga ate avaayo naye muganda wange kyakoze Grace Khan kusunulirako katini akubyogenda okubeera nga ate olaba amuyisa omukadde agambi bannaye ne kazi kadde eri kwesibako bannaye nga lyayimbayimba ddala ne Juliana olemwa bina ngenda kubeera gatembe kuteerawo awo era nga yasazeewo n'agamba nti Grace Khan bwebanga namuzaalamu omwana oyo tugenda kubeera nga tetumutwala ku DNA kubanza omwana talina wafaananira nako era oyo omukyala aneesipaka ayogedde ebigambo birala bingi nnyo era ngenda kubeera gatembe kuteerawo awo mu katambi ate bwe naba nkugjeyo eyo nina ensonga z'ono omwana Jojo Black olw'akatambi ke akafulumye muganda wange olemwa byonna birina mu maaso awo ngenda kubeera nga tembe kuzanyira n'obutambi obulala bungi nnyo subscribinga just in case bw'amanga obadde tonawakubeera nga te osubscribinga ka notification bell kakoneko ate tubeere nga te tutambulira wamu ffenna temuvaawo omuntu akukozesa obulaba waliwo ne relationship etuuka okubeerawo ng'olaba abantu be bagipika teriiyo I'm so young to focus on an old woman shouting that she loves me. Kati Grace kani atandika okuyima ne Juliana. Oliku oma munno omwagala. Tewekikuta wanyi. Mbadde ngamba Haji, I respect you, Prince. Wagambye omukyalo omukulu. Oyimba myaka gy'aba Juliana. Yagamba nayimbira myaka gy'aba wayimba myaka oyimye ne badadde Andre bonna nange ndi muntu mukulu nnyo like newe ekitiibwa kingi nnyo ate okwesiba kwa Afukani nga Prince Omar kubanga oyimbidde ebbanga naawe oli Afukani kati wogamba nayimbira kale njaba Juliana siganyi ndi mukulu ninga Juliana in fact nyine emyaka sigenda dimensioninga kuba simanyi myaka gya mami Juliana naye nayimbira ku myaka Juliana yayimba ne bani mentioningira mukyala Irene Namubiru bani nange gye nayimbira easy naye kakati gwe kikusibye mbw Afukani ng'oyime ne badadde Andre Johnny Black buli omu omufunyeko korabo kati nze yayimbira mu gyaba Julian ba Johnny Black abazze juzi ne badadde Andre tusabayo ku luyimba Lohani kyekyo kyokka kinkomye ne Grace Khan njagala afune rest mu kufuna rest eriwa njagala omwana oyo amukwate tugende naye nze pembi ne namawulire tugende ku DNA omwana oyo wanaaba wange nga tukebedde kwiza ku kamera that this DNA foolish is my daughter ngenda mulabirira okusuka we mbadde ndabirira nga si mu nkweko kubanga mbadde mu kweka lwa kuuma ye kubanga yagenda n'avuma famire yange yena n'akyobola ate abantu be yavuma bantu bakitiibwa nnyo kati yagenda n'ayogera ebintu by'essaza na muliyonzi nayolira muno nze mukamera muddemu naate nze omuntu gwatyobola ngani muntu wa bulamu bwange muntu wagenda mpola katono nnyo awo omu ogambye nti oyagala wandirabiridde omwana maybe mu butuufu bwakyo sinanulabidde njagala nakwongerako mulabirira kusukkawo wendi omulabirira singa Grace Khan akkiriza ogenda omwana omukebera mu DNA wenkwata omwana oyo naye netugenda ku DNA netukakasamba omwana wange ngenda kusukkawo sokoleke katono nnyo ekitegeeza olinamu akabuusabuusa nti omwana ono oba oyagala onzaalira omwana naye nkulabanga omusajja oli antaddeko entalo n'omusajja oyo sibuusabuusa mwana oyo
waliyo abantu abakusonga mu omwana we we yajja mu nsi muno yaliko entalo za kiridi manyi bya social media Grace Kana aliko wano ne wali yasaagala kukingira bintu byonna describing obulamu bw'abantu nze kyendiko ekisinga obukulu nze newasigala mu bintu bye oba newasigala ye mu mawulire g'ebintu byakola nze njagala kujja mwana muto mu bino ebintu byamutaddemu bigenda mutraumatize nga guno musaayi muto. Omwana ow'obuwala Jojo akatambi kaani yakatadde bannange. Nze noonyeza maade engeri ky'okugamba oba nkugamba essori oba nkugamba eki wennanga nabunye ekoze bweti omwana ow'obuwala ni yatadde ebintu byo wennanga emmanga wakoze weewati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ani yatadde akatambiko gwe naawe? Leero balugambo nation kabeetale wali kadde n'akampi. Mungu akusaasire maama ng'olabye naye ani wakawaddaani. Sorry. Bannange ba tiktokers sandiyagadde mu nkwate bubi sandiyagadde mutandike kunjajinga bino ebigenda mu maaso bannange sibimanyiiko ebyo byempulira mbu omuntu simanya atandeetinze omwaka mulamba nedda bambi abantu abasinga bamanyi mukazi wange who is my girl. So please abantu abamulekerawo okutwesibako bw'obanga wakoze ebintu byo ate tonoonya gwe weerippako kuba ffe sometimes tetulina budde kati ebyo ebintu weebiti ebifaanana bwe bityo gwe n'okwata omwana wa munno omuto nga nze n'otandika okubimuteekamu nze kati ku myaka gye nnina sisaana kubeera bintu bwe bityo bannange. Someone should come to my side. Nkimanyi nti kati abasinga mugenda kunvuma kweno posti but nze kyengendo bagamba nti musobola okulabira ku bikolwa kubanga omuntu baba bakutadde ate nodu kale ate gwe agenda ayogerera nodu zizo ogenze ku live eri ogenze ku live eno ogenze ku live eno olunaku lwennyini obudde bwe batereddemu nodu zizo gwe woli yo falling up. You know who posted, you know who didn't post, you know whose live is now, you know aniwa kabigwe, you're there to talk about your nudes. But sometimes if your nudes are released, you keep quiet. Someone is saying that 100% alowooza nze yazitadde, but me 100% I said since. Kati if it's not me, abani, kitegeeza gwe watadde ezizo ng'otagetinze nze. Akavubuka akato akalungi bwe kati. Laba ebintu bannange. Mazima bino ebintu bituuka mu matu ga mukyala wange. Already birimba zadde bange. Please excuse me. And even ladies sometimes don't look for cheap popularity. Okay? Fetufunye popularity not from bad things. Wabula bintu ebirungi ate makuba amalungi. So girls nziramu mbakuutira. Stop releasing your videos nga you think you're gonna be famous. You think you want to be famous that you can release your nakedness. Please. If those videos are released now, if it's not me, kitegeeza owner kubanga ezo videos zinatambulira abantu bangi. Tuyina gwe tuyita creator ne receiver. Bwe ziba tezivudde wa receiver kitegeeza ziva wa creator. Okay? Guys, be careful, and ladies, be careful. This issue of releasing videos, olokuba walabye gundi ya releasing zembo naye wakabiso, now you also want to be popular. Please, popularity is not only in a bad way. Popularity can come in a good way. Okay? Us, our talents are making us to be popular. Some of you want to be popular by exposing your body through nudity. Abogedde bobogedde nze kyengendo bagamba kikino. I can't do such a thing and I won't accept what I didn't do. I swear upon a living God. I swear upon Allah, wallahi, I didn't do that. So guys, you can abuse me, you can judge me the way you want, but I know the truth. I didn't do such. Okay? So, mwandibadde mudda ku muntu oyo wa video ne mumwetegereze entambula ye n'engeri gy'akoze eki.
gyataddemu video ze era yali ati yatadde videos. Kuba tosobola kungamba olunaku lwennyini videos are released n'ogenda ku live ya Kabata ogenze ku live ya Gondi gwe mwennyini gwali mu kutrending sa videos zo, meaning that's what you wanted. Excuse me, tuyina ebintu ebyokukola, tuyina ebitumenya, tuyina emigugu. We have to care about ourselves. Temututikka migugu gyammwe. Temututikka. Twakuzibwa. Some of you are not raised. Anyway, ekisooka mu byonna kyengenda okwogera kiriwo ekiti. Abaana abasinga abalenzi waliwo ekintu kyebeerabira. Ffe abantu abamu tubeera n'omuntu omu mu love era abeera omwoyo w'omala omuvaako nekikuwa either option endala okugenda n'omulala oba obutagenda na mulala. Ekyokubiri, okwagala obusajja obumpi, ekyo nakyo kizibu kyakubiri. Sina bingi bye ngenda kunnyonnyola wano eno kuba ate saagala kwereetera bizibu nze ng'omuntu. Kati akasajja akampi ke kaatadde vidiyo ezo? Sigenda kwogera bingi Kabaata, naye essaawa yonna wabula eringa warning mbadde nsaba mama w'oyo omwana ave mu inbox yange kuba kyekigenda okunnyambako one of the bujulizi bwe nnina ku bo. So bambi banveeko. Wemba nina omutuli mundeke n'omutuli gwange gasiya. Kuba oyo si yenze. Kati waliwo vidiyo esooka nga gwe weerikodinga, ey'okubiri nga akasajja kakulikodinga? By the way nze sinnabaziraba naye mpulira abantu boogera. Waliwo esooka nga wano okusinza gye ndaba esooka. Waliwo weweeta. Sinnabaziraba naalabye. Ey'okubiri ng'okuttewo omusajja n'akugjawo omukono n'abikula nankani ze wasika n'atunuzaayo kamera. Kati musajja kika kyono. Bane sinnabaziraba. Ezo video sinna gye nalabyeko n'emu. Naye neegomba nange ozirabako. Bazitambuza naye zikuweereze. Zimpeereze nzirabe kuba mpulira njagala nkakasa nti yenze. Togamba ku bintu okusaasaana paka eno wano wentudde gwe nannyini byo tonnabiraba. Anti obuzibu bagenda ne baagala abalala babifune gojjo obigwemu bugwe. Nange ngenzo yita nga bangamba jojo video neraba ntrendinga naye ntrendinga bifaananyi sinnabalaba ku video. Kale bakubyemu bufaananyi jjukira TikTok batya okukola ki obabaninga. Tambula ndaba bifaananyi byange bye bitambula sibitegeera jojo wa bbulaaka jojo bikikunze ndi wa bbulaaka oddi we nali mbadde omweru. Siina kyemmanyi. Kitegeeza kati owone nannyini kuta vidiyo zino buba. Kisoboka. Bimbadde ngamba abantu wano nti omusajja bamukyawa n'ayagala omukazi addeyo, omukazi bw'agaana n'atta vidiyo. Vidiyo ze yatadde kuba bannange ekyamazima. Siina vidiyo gye nalabye wabula kyendaba kimu nti bantaddeyo jojo nengamba yiyi nesanze ku TikTok nga ntrendinga naye nga simanyi na nsonga lwaki. Jojo wa bbulaaka nze ndi wa bbulaaka nange ekyema kyekimpisa bbulaaka jojo. Kati awo simanyi na lwaki ntrendinga. Kati oyina essimu yange eri esembyayo 906. Njirina weeri. Mpeerezaako kahaayi nze mbikuteereko wano webirabe. Agala kwerabako agamba tannaba kweraba naye okusinziira bwe mpulidde ayogera busajja obumpi ndooza akasajja akampi ke kaatadde vidiyo ezo ayinza okuba yakakyayi kati ne kagezaako omwetonde okumuzza bwe yagaanye yakayono kamba omuweerezeeko wano. Abasajja bakontrolinga nnyo abawala ku vidiyo. Bw'omuwala bw'agaana okuddayo ne kagala kutegeera kiki oyitamu. Anti kati nze wano kwogera ate nze mbadde sibyagadde naye ogambye okikoze kubanga you don't care ogenda kwetuga. You don't care. That concerning. That's very concerning. Nze banaye sina kyenkozesa kitamiza mu nsi muno eno. Nze ne weba energy drink siginywa. Kuba nti ebintu ebikaawa.
That is good. That is one good thing. That is good. That at least you choose something unhealthy. Your body is still healthy. You togenda kunywa ukole drugs. You chose something that is naturally not going to harm you. But now you can shut it off. But it's still not good. But you chose a safer way to do it. As women, we're offended. Nekati ndaba we Ebivudde. Ebintu ebimu wala abantu abamu ekintu ekisinga okuwasa ennaku mu kino ekintu kyonna omuntu gwe wandiise ng'omuntu omukulu gw'obadde oyogera naye for almost a year gw'obadde oyita mami gw'obadde okubira in all problems tofuddeeyo nti si yakuzaala n'omugamba ku nsonga nga ye omuntu y'omu yayimiridde akukangakanga nga omuntu y'omu oyo yajja mu inbox yo banetedde ogenda mu kifo kye mbadde saagala kugendamu netuulawo for my safety kuba I don't know what they are planning simanyi ki kyebabaza simanyi ki kyebazaako simanyi ki because I took time recordinga buli college and recordinga buli kimu whatever they send sending ku other my other phone nensindika because I know after they will delete everything. And this kind of person omuntu omukulu nakera ku macha nakugamba hey gezaako I'll do this like I'll do this like nogamba ono omuntu omukulu eyandiyimiridde n'agamba gobadde kayo eyandiyimiridde n'agamba nti you Jojo this and this kiriku happening but let's do this and this. It's the same person ayina okutuula n'abulirira omuntu we n'amugamba what you're doing is wrong. He is the same person ali mu inbox yange tell me tokola kiri naye ng'omuntu gwe njogerako naye muzadde egera electorally bino byonna byandibaddewo n'ensirika abantu abamu abajja bano abaana ba TikTok they are free to talk because tebamanyi they don't know me so buli muntu asobola mukyagala it's very okay because they don't know me naye omuntu abaddeko akumanye yo omuntu akyasinza okutocharinga muzinga asobola okutocharinga manjo n'akuleetera okuwulira that you're full n'akuleetera okuwulira like you're useless on earth n'akuleetera okuwulira nti n'okubeerawo tekulina kyekugasa. Jojo, I'm going to talk to you on a woman's perspective. Waliwo ebintu ebirala tusobola kukola naye ekyo kyokoze nkaka video nkalina obuvidiyo bwonna mbulina wano. All this year I've not been in love. This December till now sina musajja asobola kuvayo n'agamba nti mbadde mbeera ne Jojo. No, taliyo. Oh, those videos are done last year. It literally it was last year. I was working in some house there and I live free, like I could go out, all such stuff. It was not even at the end of the year. Ekunukirizanga like September. Nayo kabisiza ogambye you don't care, you feel like you're going to commit suicide. Ekyo kinumye nnyo. Kubulire ekyo kinumye nga oba oyagala kwogera ku muntu nkubire essimu tokikola. If you're depressed, don't show your vagina or I am going to be an auntie here from Kabata. You can talk. You cannot say that. That is really hurtful. You know, like keep your private part yourself. You want to talk to me, you can call me. Like that's really hurtful. Like I'm crying right now. Don't cry with Japan Kavianari Kastoka. You can't do that. Don't let anyone videotape your vagina or yourself or give anyone. You do that, I'll sue your ass. I'll sue you. Like I see somebody, like if I was dating, I'm married for 15 years.
anyone videotaping your vagina, sue them. That's an assault on your body. Like that's abuse. Yeah, it's kirungi eyabitadde alina kubanga amumanyi. Hey, you have to know who you slept with that day. That's justice. That's your private part. They cannot. I know both. Amanyi yatadde ne mama wa amumanyi. That is ridiculous. But no, singa babadde wano singa kyembakola. But don't do kati takola kyagambye wano mpuno tafaayo amubwe ayinza okwetuga. Bambi, don't do that. Like we should take this seriously. She need a counseling there. Don't do that. Yeah, ekyo kyogedde to know wano tokikola oyagala kwogera abantu jangu wano wakaba tatujja kwogera naawe tokikola owulire Jojo. Kati ye tukole tutya ffe stress nga zetuta ova mu kino dda mu kino waliwo omulala ayongerako ava Uganda kubanga I have a different perspective okuva eno. amaziga gagala kulukuta bannange ndi nkaba tosobola kikola Kabata, let Jojo hand over the guy that shared the video to me. I deal with him. Jojo kamama akugamba nti omuvubuka yatadde video yo mumukwase yamukwase. You can give out everything. Buri chimo. You can sue somebody for that. That's like defamation, HEPA stuff. Like you cannot be releasing my video. It was between me and take a kakasolo. Insurance in a solo. Yamukwata akasolo. Tebabikola. Kamama mumanyi genda mini box ye omwereze ebintu akuyambe ko tulale ne stress zijja kutta muwala. She said it here. Yakigambye wano. Yakwetta kati videos bagenda movement yonna ba TikTok izo na stress. I was like before I was like 87 kilograms. Just last week but the komodwalira I lost over 20 kgs. Mi bagambi oli lubuto. Ndako bigambo bya nse sagala media byeyogera ebyo byo tebimataringa tebibadde kwogera nothing to stop you. Naye maama byendabye ebyo si birungi ku side yo si birungi. Ye kati tukole tutya Jackie nga stress zitutta. Jackie ani George yatadde video zali Uganda ali Dubai. Aliwano Dubai. Mama ali Dubai ali naye Dubai. But it looks like one of the videos is self. Like your manyenze ngaba nkola self video. Yabade self video oba yajikute. These were all not videos. These were calls. Wakubidde omuntu. Oh, like a call. No, I've been bingy because someone called me. Nafuna call. Was it last Sunday? When I called Vancouver police. Webamala okunkubira esimu bankanga bakola biki byonna direct me police. Nemba was like, why are you scared? And no muntu yankubira like I found out nemumanya nemugamba gwe biki ofati nange. Nakubira police ne bangamba nti ate manya wanene mu Dubai wolopa omusango tosobola buddayo. So nengamba naye kati lwaki nkolaki? Lwaki mba ndoko omuntu like kiba tomanyi ki kigenda kuddako after that ekitegeera. So then trying like nembagamba temunkanga because bo bali Jojo tugenda kola batulike. It's okay. Why don't you do what you want? Kubanze bino sagala bimongera sibitegeera. Ndoza bali ku live bagamba va ku live.
abantu olina olugambo